Inside Story Uganda, real source of political updates. Bakonera muzanti buli gwe babajja wange. Wabakonera mudda. Buli gwe babajja wange n'obabuuza. Naye baloya bammwe abababbi. Kasola besimu yakalekere mwe kati mbavuma. Kasojje wange nendabako and company advocates kiboko. Yevuga. Yes. Wagenda mu baloya bo bakubbi. Bimala babanga biga. Netole musajja yayogere nnyo ku ledio. Genda yo muga. Kasala gundi yampadde simu. Kansala yani lwachaji ku. Bubabba. The moment you say kansala gundi soyani yampadde simu eno. Lwacho omwogera. Nkolere yakubbi. Ye yamaze dokubba. Yakubbi. Twito bwekitolo bwebuti. Nze kasoba nga wagenda ke waloya. Ebbaluwa yemulako tekola musabo. Genda musaba soke bakebeze ensinga enganda. Oli okuterere. Yego teta gaba musabo muganda nti mulako bazimazeeko. Nono ngino baloya te. Uyukira ki? Baloya babali anzemmira. Tikisoboka. Bange bana bange. Ati bananga abantu bano boogera amazima. Lawyer atuliddeko sentence tumazeeko nze serious set. Nawo ozirya. Nze serious set kuweererawo. Nawo ozirya. Ombaka wa parliament yakoledde ki? Esimu bw'otagiteeka ku discipline abantu bawano bajozi nnyo tukiyita transferred anger nti lawyer yakupya onoonyanze. Are we related? Do you work in the same company? Wabaddewo okusaba ku muzikiti omukulu w'e Kampala mukadde naye nga bw'oba tolina kaadi tosaala. Mubaje yakwadda bano be bakyamulemezaawo omulamuzi bamuyita Munaaba yamuga nti constitueness ate oba okyakola ekikuvula oba tokyayina ne gwe ogasse ne gwe okoze ye yamufungula ate tebakitegeera nti mubaji omulamuzi Munaaba yamugoba ate eri yasirida obeera otya nga toli honest. Yes omulamuzi yagoba mubaje yamugoba namuga nti nviira mubaje tatunda muzikiti mubaje azanya kabadi kubba Museveni era teyakamubbamu. Kyogamba nti ono omusajja kaho wataliiyo. Nkubuulira tokwata ku muzikiti oba fuulu ebirala bikwate ku fwe naye omuzikiti abayizi bwe bagendanga okuyigga nga baga nti nga batala abakazi baabwe omukazi abayo nga bamukimi abaganda ne bayiya ruling ebyabayizi bikoma ku ttale tebijja waka. A woman has a dignity. Omuzikiti is a worship, a place of worship. 2. Uganda Muslim Council is a company by guarantee. Omusiramu automatically avunanyizibwa ku muzikiti ogwo. Yes, buli omu member wa Uganda Muslim Council. Why? Kakungulu bajja waliwo Ssekimwanyi nga waliwo yatambula ku mawulire. But as Machiavelli tells you, a person you crop up into leadership turns against you. Singala yiro Odinga yakwata power, Uhuru yali musibi. Yani musibi ate. Omuntu yenna gwoyamba ayagala okujjawo history ogwa ye mupya gwenga akuggalira. Bwakuggalira. Kakati Idi Amin najjawo faction zonna nateka Uganda Muslim Council. Era enjiwa properties nyingi. At one time it controlled obugagga bungi okusinga ki amakanisa. Yes. Kakati Supreme Council nga Yamini agironda Abdallah Kazak Mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Zak Matovu waliwo n'omulala yani Matovu nga Amini aba appointing si bya bino byakuluma. Faction yazijjawo zonna era Mwanga bwe yajja yagenda ewaka kungulu n'amuga nti obusiramu tubukomyewo wano bakamuli gende bakola nnaamu National Advancement of Muslims of Uganda. Nga bakuba kangulu. Nti kuli obusiramu alina okuba ne diguli. Era mu constitution ebo mwekiri. Degree ne sharia or is equivalent in sharia. Bwoba togirina totawaana. Nti nabo balina okubeera ku buyigiriza obuki. Naye n'abakristaayo bwe bali. Bwoba tolina diguli mu divinity totawaana. Bonna ne bapolisi bonna balina diguli. But to have a degree ng'ogenda kubuulira ba parishioners ab'ekyanna mukaaga
abatalina wadde certificate era bafaza abasinga obungi bwagenda kakati genda wano ku Gonda kwasi the king emisa ya saawa eki yabagenda kukola tebalina budde ati oyo mutwale mu kyalo asomeyo esaawa emu tekisoboka tebamutegeera era bagati ono byaliko abitegeera banaye musajja gwe batuleetedde alabika sinafaaza bo bamanyira akukomerera n'ogituusa sawa 6 so kakati when you train oyina okusigaziramu kowazi nti ogenda kukola wa yes bantu ki bogenda okuweerezaamu nabaga nti abenalimu bafuna obuzibu initially bakwata nga bavuka abato basomesa abakadde ebyobufuzi nga tebabisobola tebabimanyi bakata ne basuula basajja abantu ne bagenda abaali bamanyi ebyobufuzi byawa kakati Kakungulu yagana yajja okubeera kiyamani Uganda Muslim Council bamukuba akalulu senyonga n'akamukuba ne bakubira mayanja abo mayanja ekibuli ne bamupempe abasiraamu kakati when you look at modernity today what is the reaction and what has been the reaction of Muslims ekitali kumubaji kabadi abba Museveni nalaba mubaji mu State House yajja n'omuntu omulala n'agamba Museveni omanyi mubaji yasooka neyekwata nti abadde abba obulu bwa Museveni bamukwatako oluyimako kinge bwa Museveni nti muntu wenyu have you forgotten yakikola atya yalekera polisi ate neyemukwata nga kanyiza nayo nti munzike nategeeza ddala nti muntu wenyu kyava amufera ate ajja mufera nnyo yajja mugundi yajja mu State House nagamba Museveni nti omanyi twakata kusendeza obusiramu biliyoni ezi netukunoonyeza akalulu naye bannaffe batuli nga balinaani Ameria jivu mufutima nakola ne biliyoni zinyoni ekirevu ki nze bwe natulira Museveni bwentigaale biliyoni 4 omanyi Museveni ye kyaliko taswaza muntu mukulu ku akawunti kwaliko mmeka simanyi zaaliko mubejo nagenda nekirevu ki nakw ezo namubba tugenda kuleeterawo akulondako obusiramu yagenda ne Kamulegeya nazibawa ne bamufera obusiramu tebuba na sente zibutegeka kulonda omukafiiri akubawa atya sente ez'okutegeka sente mubejo nekirevu ki nagenda ye kyova olaba yali nnyo ku byobusiyazi nga lwanyisa obisiyagga anti kakati ne Kazimba babeera babiri ono wa Church House waliwo akasajja kakabusenga lwekagera nga Museveni agenda ku byabajoli nekakuba nti Church House bagitwala era kikomenti abaana babbi Museveni obubbi buno bwetaagamu kijana nolaba omubbi bwadduka nga batyayo n'okutyayo batyo byogera naye abakatoliki bo nga tebagendayo gundi popopo yali ebaleme ku miliyoni 7 n'alibasasulira pulezidenti naye okuva olwo baali bazeeyo ffe tutanagendayo nti amasabu gaffe gakutta omuliro agundi bagendayo dda ffe tutanalinyayo basiiba bamamafiire ffe saba olyezimbira ku lulwo bwemugattibwamu sente endala zirikola naye bakuwanga bwa mirembe nga bagenda bakozi bajajja jjumba era anti kyenkubuulira nti Museveni yakalulu akamanyi n'abasamize yabayitawa enamboole balina kamu demokrasi abazungu bamukola byo okujjako nti Abamerika bo balina electoral college kakati mbadde kugamba y'abantu 536 be balondera Amerika mwe ne bamulonda akalunde kawangu omanyi foreign policy omanyi ki electoral college ye mujja kutuleetera omuntu atajja kusobola ono waliwo abeefudde abe-electoral college muhozi cannot muhozi mbalaba mu meeting n'enseka ate nze banneesibyeko sinze mbakuba mugayegwe mukuba tabategeera owamajja omwepankako ye talina structure ndi mutule mu meeting nejuba atudde ndi mutule mu meeting ye talina mubabe mbu Mirundi yatukwata mbakwata n'ebyuma birirudda mwekwata mweka kakati nkubuuza nti what be the reaction ngumubejo tazanyo kabadiki era abalyogedde bonna abatabuliko balabako abasalafu bulindi temubaja afune 19 billion mubaja akumbe kubanga ezali badde ziwa Paris mani yakumbe nazo mu Juba ye naye kakati abasiyamba mukadde munnaabwe kwe bafera batira okubeera abakambwe nnyo gamba let me give you narrate to you one tinyefunza ali musajja mukambwe
Tinyefunza ngakwala balaga ennyumba ng'olwo tebannayiga kulya ssente nga ku mukolo gwena ali mukubeerako ki soda na mubisi gwa njuki tebapaminga nviiri abakazi naye omuntu yali talya nnyama mu buto bwayiga alya n'amaliba si be bano bano balya n'amaliba kati bayiga ennyama mu bukulu edda kyabanga kirungi nnyo ng'osanga kiri kuli Museveni yabuuza yagamba otafiire go to Kigali. There is no flight you exit. Flight, take a Santana vehicle with the 2 tanks of fuel and drive it to Kigali. Ngabali nyenyo. Ngombisere ebyo Santana. Batandika okulinya balya n'amaliba. Ngabavuga zino zirawule. Kakati tefunza ali musajja mukambwe nnyo. Ngazimba ennyumba. Ninga tayagala boogere nti ki? Ye. Ngakapavula bakaita terekasinga kakuba nti ennyumba yatinyefunza. Yabakeera ku macha. N'abayoola. N'abatwala ku nyumba nga bwabuuza abantu wamenye ennyumba yange nedda sebo wamenye ennyumba yange nedda sebo ng'oyinza okuddamu nti wana yamuyoola ku maca olupapula baluyitanga terekasi naye abasiraamu tebaako batinyefunza ekyengera nga bamuleekaanira anti yaga nti bamuleekaanira kyokka ku nyumba gye yeegaana okuyita abakkiriza kuleekaana kubeerako imaamu kasozi ne banne baleeta omuzindaalo ng'ate gukuba mpi tinyefunza n'akola ani yadduka Yesu ya Busiramu wano abasajja baga nti Museveni kayagala okuddiza akakaana ebintu bye what they didn't know nti abayindi bwe baali bagenda baziba omuzikiti ogwo ogw'okubira mu street ogwa Kampala mukadde bagulekamu emaali yaabwe era bwe bagenda ngayo ng'owuli ekidduluma bwekiti nga wansi gye bagiteeka bye baali bagala ebintu byabwe baali bagala muzikiti kati emaali ekyaliyo anti akakaane bamuddiza ebintu bye emaali yaabwe ne bagijja muba bamanya bajja kudda custodian board departed Asian custodian board kyali kitegeeza nti babiterese si nationalized we bakubira amini abagezi ate n'abasasula ne babitereka ate nga abasasudde bamuzenyera ku Lungereza departed Asian custodian board custodian ekyo kitongole ekikuuma ebintu by'abamuyindi not nationalized abaagenda era abayindi eyabawonya abantu baddugavu bana Uganda yali looya Kayondo yagenda mu kkooti kuba naye yafuna edduuka ly'amaanyi nnyo Henry Kayondo nagenda mu kkooti n'abuuza nti abayindi bakomawo kuba liizi zaabwe mu 19 aba UPC baga nti liizi ezaali zongeddwayo emyaka 10 kuba tezama oli yakola liizi ya myaka 49 ne bamugoba nga ya myaka 2 zaddawo nezitandikirayo zakoma eri paati egikozesa sebaana ekyo ekizimbe ky'ekyokubombolodi baali tebakitutte Museveni si yawa abayindi nga bamuvunaana trespass liizi yabwe ekyaliko inako ekizimbe trespass akimenyi naye Museveni bakolera bawa sente babamukolera tabawa kakati abasiraamu abo ne balumba abatabuliiki omuzikiti gwe Kampala mukadde ne baguwamba nga baga nti akakaane kyagutwala akakaane abazimbiddemu omuzikiti omulala wafiirawo bameka balwanira ki muzikiti mali ya Buisiraamu ogutali gwabo ogwani ogw'eggwanga basala n'embwa ne bakuba abapoliisi ne babattirawo baali ebikubi ebyo tewali gwe baasiba mbijjukira mu 91 bonna bawagira kyajja yababuuza nti embwa n'omusajja asaala omusiraamu kiki ekibeera ku muzikiti bazisale oba bazisala abapoliisi babasasula pulezidenti yagendayo n'obukambwe if you had done it to ADA to NRA you would have seen mukambwe nnyo nga bakazizzaako bwana gyakakuteereko naye bonna batabuliiki baavaayo 400 naye kakati lwaki basirise eno diru even suspect nekiyimba buwe ono omukulu gwe bakote to pressurize Museveni 19 billion ngozimanyi nga bazigabanyi sente mpitirivu nnyo yes era jja kutumba nazo ne Dubai naye nga abantu baavu ozimerya ku muntu omu naye kakati ezo bazibalira this is what African leaders do you pamper the generals the sergeant does overthrow you olwanyisa banene noli yennyini akimanyi nti omuziki oba n'ebijja ebampewo nti omuntu omu atunda ekijja tekisoboka yes ate omuzikiti ogutunda otya how are you going to convert omuzikiti ogukolemu ki kakati ogututte
kakati abagenda okusalyamu no basabanga sente nti ebyobusubi byani abikkiriza mubajazanya kabadi na bagenda kugusendawo nga bebakwate kulabe omusiramu takutta kankubuli is a donation from the Libyan government. Have you seen the Libyan government taking care? The United cannot be solid. Mubaja aligenda mujjana ne mubajezo zatunda aziteekawo yamuyiga navayo nnyo ku basiyazi mu busiramu mulimu omusiyazi simuwuliranga omusiyazi wa buutu ye akoze eki asumula buutu z'abantu bwe bali mu community emu walabe omusiyazi mu bazungu mulimu abasiyazi babishopusi batunda ekkanisa even in Europe ekkanisa zibuze abasoma naye tetundibwa tekolebwamu bbaala tekolebwamu muzikiti zisigala kanisa. I went to a TV station nga ku church kunene nnyo bazimbanga after the second world war abantu baagaana okusoma anti baaga katonda taliyo destruction ya second world war. The Pope did not condemn Hitler. Mu Italy mu kibuga Rome mwali mwekereza emitwalo 11 musigadde mwena zezoke zisigadde tibakyasoma naye tukwata ku kereziya egitunda mubaji ayagala kufera Museveni amufere nga bwe bati balinda biliyoni 10 ngeza zifera nga balwana mu luwero tewali kyebali yo mubaje nga afera nga agenda nga balwana mu luwero babererwa amata kankubulire gwakowawo bukoyi. There is a reaction yotegererako nti muli ku mizigo omusajja akomanyewo akusanira okutte mukazi we mu kiwato mwekisi n'atanyega omanya nti waliwo kyakutegekera atunda mukazi we atunda kaboozi ziyingidde ez'abapangisa eza rent. Any human being will overreact when he sees somebody touch his wife. Tosobola kukwata kuwanga ne sikufira ate abasajja batya n'omwana omuzukulu okuyita jjajjawe mukyala muzukulu ayinza okutabuka naga nti antono mukyala wange wa bulijjo aminiti aga nti president kibeereku ye yekka n'abiwera president wa society president yabiwera amini yabiwera nga ye president yekka tewali ayitibwa president mulala gwe byeyita owulire byeyita owulire naye nasubwa omulembe guma bane nasubwa nnyo omulembe tumaliriza nagulabako katono afumula musajja amini yakola oluguudo lw'ekatwe yingini yakyaliwo akyali mulamu ku OAU kakati agenda odulambula nga teruliko drainage erulambulira mugamu butusi amazima agani yingini yayandi ne bamwanjuliza asante sana teyasulawo amini okuga nti asante sana nga atambulidde mu buutu mugamu butusi tosula waliwo yabba amini nasula wano olowooza byali bikozaaki kasitagamba sente sana otambulira wedde yayina ebintu ebyo bibiri nga bwekubisa naawe ekifaananyi abaalaga bayensibe nti yoyo oyoyo gwe tugenda tasulawo olwaleero tasulawo kasita bwekubisanga naye ekifaananyi okugamba asante sana omusajja omulanga amulimba ng'agenda azimba fakitole y'omunnyo ekaseese eyo kakati ng'akozesa payipu ng'omunnyo guzisala nne bwe guzisala amini ogenda okulambula ng'omunnyo tekutambula andi omunnyo yaga nti aniwa manaja aliwa yayita mu national park okutukwekumu nasubwa amini amini yayina ngambye wakiri anganga empologoma omwogezi wa government spokesman amini yayina power. That's why he moved things. Dictators move things. In fact, what these religious leaders should do tikakati agora bekanisa ekanisa yekato jibapo amazima bebagitunda. It was sold by the Anglican Church by Nachi Company kya Buganda Land Board ngalo kibagala okukola sekiboneka ndi company advocates bagenda omule muzamugana si church kayira nakuba n'omwabula abadde abeerawo yadduka w'emyaka 10 ye Museveni bamulaga church nanja bakwata omusajja court by relief ate court by relief mukwata waaki court by relief received orders from a judge after the authorities in Nakasero denying that it was a church bagati tujimanyi kakati nenjagala nnyo omusajja dodo abo benjagalira ddala dodo eyo mpasaayo dodo ewempasaayo owemputo bagana obujozi anti dodo bamukwata yatuula nabo
nabaga nti watabe nakasero bajeganye nefe tujagala mutusabira tusonde sente tujugule nebagana ne Betty Kamya nagenda wa president mune mu parliament nasaba Betty Kamya ate gundi Rwalira bate bamukubiddeyo akawala kana kali kala disi bakajjawo nawe ngomu police yekola kwa saboti regional police commander amazo kulya se ekanisa bakikuba ne yezinga bakwata regional police commander yali wogamba nga bakone kanisa ulirigera kwani nakalino nano ntalanga bulijjo okwati ekyo musajjo neri agwira koti bayirifu ensonyi bazayo musango mu koti naye dodo yakano nojire kange bakunamira ekanisa eriwo ebakunamira nitwitawonu kanisa ekunama kakati yifu around with religious structures n'amasomero bajja gatunda singa mubajja abadde n'amasomero gatugolde mangi ag'abasiraamu abadde agakubye ku nnyondo naye mukamba buulize finally tugende ekikutegeeza generation ne generation and Cohen yagamba kakungulu omukulu tinjagala akasozi kibuli okanguze bayagala kuteeka ku kanisa paundi emitwalo 8 mugende mubuze mutabani we kakungulu yakase katonda ku lw'obusiraamu naye singa yali mubaje singa mubaje kubasangawo paundi emitwalo 8 ozimanyi miliyoni 16 muyaka jingi singa yali mubaje nga yali mubaje nakajiko n'emisalo gy'omuzikiti gijja genda tugende